gwe weetegereze omusirikale oyo omukulu ddamu mwetegereze. Alright, wetuogirira sawa zineno His Excellency Robert Kyagulanyi ku page ye postinze ino video kitegeza ki omukulu bijjo byayogera nti no n'abasirikale byaddala baako kwa kiba wali eri ku element kati laba telescope gwe omwana ali mu telescope agitunuddemu agamba aluleta yenna alina okuvaawo. wetuugirira sawa zineno abaana bolabye abambadde nga bajaasi abo bolabye ababadde mu biyumba nga beefudde abajaasi abaana ba National Unity Platform okwetoolera eggwanga wamu n'abo abali wabweru w'eggwanga Uganda nga bali mu diaspora bali mu kubeera nga ababanoonya bagamba nti n'ebyaddala bano abaana basaana okubeera nga babawa ebirabo kubanga bibakoze ebyaddala okubeera nga balaga nti n'ebyaddala His Excellency Robert Kyagulanyi kintu ky'amakulu nnyo mu ggwanga Uganda. It is very priceless. Video njaga tugyetegereze bulungi naye nga tetunagenda yo mbadde nsaba soko jimpereka like mubo maze subscribe nga wegete ku mukutu gwaffe guno. Oyo musajja guli mu kubeera nga olaba yo mukuba ex militants abali aliko mu magye ga Uganda ne bagenda ne mu magye ga America ne basobola okubeera nga basavinga olaba avuddeyo na appreciating abana. Oh my god, so olaba video yonna yiyo abaana abo laavu gye balina eri omusajja oyo oyo omwana si wakugulira mazzi si wakugulira mmere si wakuwa ssente si wakwambaza uniform buli kimu kyonna yakyetaddemu n'ateekamu n'obwongo obukola emmundu ye ali mu kukuuma mukulembeze we tasasulwa talidde taweereddwa ssente naye nga kyakola akitegeeza ng'ate akiriko. Ongamba otya nti eyo siraavu ongamba otya nti ono omwana singa aba akola ekintu ekyaddala nti gwe n'obuwumba tuutubwo osobola okumukuba ttiya gaasi n'adduka n'avaawo enkyajja kudda ne luli akomewo teri kuzikiza ate nga mugenda kwonoona ssente naye nga buli ssente gye mwonoona mwe basajja mwe mulina osasulira ssente zonna ze mwonoonye mmwe mulina okusasulira n'ebintu nnyini bye mulina tujja bitunda tukomyewo essente z'eggwanga mubbye eggwanga mukyali ku ssente z'omuwi w'omusolo ate mutulugunya bannansi mwe basajja mmwe mulina osasula mulina osasula naye njagala mbabulire bantu mmwe abaana balina laavu abaana bajjuzza ne babuuga bwe bati abaana bakubye luweero mwana bigapo abaana b'eruweero muli bakabi nnyo mumaze okukola right. You love no nga tugitadde ku mabali nkugamba olutalo lwa Palaso ho ne penge lutuuse ku nkomekerera Falaso final akiriza nagamba nti ebyaddala penge hayinza kuba nga ayogera naye nga ebyaddala wayazaga era Palaso tsasana kubeera nga yomba ne penge ge mazima ne Palaso gambi maybe awuli byayogera byamunyiza okwayogera ku baganda be naye nga ebyaddala tebalina kubeera nga banyumya oba nga boogera ku tebo ye musokola video yiyo omala ombulira ebyaddala Palaso kyakozeewo bakyasazeewo okubeera nga akola kirungi oba nedda. Wamma yenna ali eyo naye bw'oba oli mu NRM ng'oyagala kukyuka jangu otwegatteko. Eno struggle ya buli omu lino eggwanga ffenna lyaffe. Sebo penge oba ndi mpiima it is okay. Nange nina amaanyi ate mangi I can convert youths bangi benconvertinze. Kyogamba President Bobi Wine campaign yakubaza bwererezo ogenda nga atambuza enjiri ekunga abantu okusobola okubakyusa n'obbazibula amaaso. Sebo mu struggle yonvumira mbu nazze empiima sima omanyi bulungi amaanyi gange ogamanyi. You know what I can do. Erisi interview nti tunoonya mirimu omulimu weeguli already gwakulwanira ki gwanga tukoye emirembe gy'okunywa obunywa enjaga twagala financial freedom medical freedom health freedom educational freedom real freedom.
not dictatorship. This guys does freedom. We want real freedom. So Chali wange yonna gye twava bisoboka bikyuka naye just nkugamba nti ndekambe tomperako example zo. Nange mutwe gwange bingi byonfaananira byensobola okurelatingirako mu mboozi zange ne ngamba kino kifaanana nga gundi kino naye si bwe tukola. Real men respect real men. Ompamu akitiibwa n'ogamba oyo pi nonta n'okola kyoyagala akasusu okalabyo. Alright, abakatuli kibagamba nti no wobeera omusabye nnyo ebyaddala entalo zo osobola oziwangula nga tulinye yadde mu battlefield. Onakulwaliro ng'eneza ekiraba ebyaddala His Excellency Robert Kyagulanyi ayina entalo ebyaddala zali mu kubeera nga bwangula nga tatalinyemu yadde eggere kati omukulu amanyikiddwa nga Honorable Luzi abaana bamulumbye batandise kubeera nga bamukuba nga bagamba nti nebyaddala akasajja kakonera NRM jasi ali mu kwerimbira mu independent. Kati wano wenyini Louis Lubungo ebyaddala yaba yamaze dda kubeera nga bwangula uno magezi nga akubulira nze sina bingi byakwogera nakulwaliro kanneebake. Gwe Luzi oli muntu omu nga bw'ogamba mu kaluluko kamu oli muntu omu oli presenting constituency emu mbojja ogamba oni gwogenda dictating ani gwogenda okwogera ebintu bikole. Kati nzize okwogera ku nsonga ya Luzi Abannayuganda mpulidde balina mixed reactions. Buli omu Abannayuganda omanyi tukyamukirira nnyo nga tugamba mu Mr. Luzi ayogera ebintu. Njagala okubabuulira nti sometimes tulina okubeera waliwo kye bayita edulatism. Tujje kye bayita elitism, tujje ne kye bayita n'ekyokubeera omuntu ng'ali educated oba land. Mr. Luzi ebintu byonna byayogera tebiri practicable. Parliament works with the numbers. Ayinza n'okuba nga policies zayina nnungi naye ku government ya President Museveni tebisobola kukola. Abadde nga wana praising Segona bano ab'ekitiibwa bampuuga baani babaddeyo bakoze eki. Njagala okigamba Abannayuganda ddala specifically abantu b'e Kampala. Mr. Luzi is inept, is ignorant about the position that he wants to serve in. Ekituufu kiri nti Parliament works with the numbers. Ebyo na police zoyagala mukendeeze omusolo, mukendeeze biki, mukendeeze abalamuzi, ebyo byonna bitandika okubeera ng'oleeta bill mu Parliament. Bill tosobola gireeta nga toyina numbers. Abantu babaddeyo n'amateeka ag'opposition galemererwa abantu okugayisa lwansonga tebalina numbers. President Museveni alina ababaka binamu okudda waggulu. Gwe Luzi oli muntu omu nga bw'ogamba mu kaluluko kamu oli muntu omu oli presenting constituency emu mbojja ogamba oni gwogenda dictating ani gwogenda okwogera ebintu bikole. Abantu Museveni yatandika kujjawo myaka mu constitution opposition baaliwa ekyaba affecting it is numbers najjawo kye bayita term limit. Guloza opposition tebaaliyo, oza Basegona tebaaliyo, oloza Bampuuga tebaaliyo. Ebyo byonna by'oleeta owuddisa Bannayuganda ate Bannakampala.